bizinesi ey'okugula ente yalinnya. Kati olw'okuba nti bizinesi yalinnya amagoba nga abantu bagalaba, abalala ne batandika kubba nte za kutunda. Eky'omukisa omubi nti tebakomye kubba kwokka, batta n'abantu. Kati juzi mu ababbi bayokeza n'amayumba g'abantu, nekitwaliriza okulaba nti tukola ekikwekweto emmundu zino tuzigye mu mikono mikyamu. Namba 2 nti kati bw'otandika okulumba ebyalo tetulina kyakukolera wabula tulina okukola ebikwekweto by'ekijaasi, tulabe nti tukuuma abantu abo ate n'abo ababbi tubaggyeko emmundu n'okununula ebisolo byababbye. Obubbi bw'ebisolo badde bukyase ate nga bakozesa lyanyi. Batandise baabo batandise na kulumba mmotoka ziri ku makubo, kofa ate olinda ki? Ne tulyoka si kwongera mu maanyi wabula kulaba nti awabadde emiwaatwa twayongezaamu abo byokwerinda nga tukolagana n'ekitongole kya poliisi ekya ASTU, Anti-Stock Theft Unit. Wenjogera twakakomyawo ente endiga n'embuzi zisoba mu 1000 n'okusoba 1500 n'okusoba, twakakomyawo emmundu ezisoba mu 800 zetwakakwata. Kati challenge obukusomozebwa kutuyina nti bannakenya baava eri okujja eno okunoonya omuddo naye bajja n'emmundu zaabwe, abaturukana n'abapokooti. Kati ekyo kyongedde abantu kubaamu okutya, naye olw'ebikwekweto bye tukola abamu batandise okuddayo e Kenya nga balaba tebamaleeko n'emmundu zaabwe ezo. Ffe kye twakoze kwongera okwerinda ku nsalo yaffe ne Kenya, nsalo yaffe ne Sudan, abantu baffe baleme kutaataganyizibwa nga ekibadde kitandise. Ekitwewuunyisa nti ababbi batyobodde eddembe ly'abantu, abalondoola eddembe ly'obuntu ne batafaayo ku ddembe ly'abantu abo erityoboddwa ababbi. N'osanga ng'ate ffe abagezaako okujja emmundu mu mikono emikyamu, ffe bavunaana tetulina bbeetu lya kutyobola ddembe lya muntu kubanga naffe tekituyamba.